Luno lwe lukiiko lwa Buganda olusookedde ddala bukyanga kabaka wa Buganda asiima n'akola enkyukakyuka mu lukiiko lw'abaminisita oba giyite kabinenti. Olwaleero olukiiko nga lukubizibwa Sipiika Patrick Luwaga Mugumbule lukubye ttooki mu bigenda mu maaso mu ggwanga ensangi zino. Ng'ayogerako eri abakiise, Katikkiro Charles Peter Mayiga avumiridde eryanyi eriyitiridde ab'ebyokwerinda lye bakozesa okugumbulula enkuŋŋaana za Bannabyabufuzi abavuganya gavumenti. Obukambwe, amaanyi ameereere tebisobola kutereeza nsi. Tewali nsi gye byatereera. Katikkiro alowooza ti singa wabawo okuteesa wakati w'abakulembeze oba oliawo emirembe giyinza okubukala mu ggwanga. Naye abantu bateesaganya nti ki kyoyagala, nti njagala kino, nayagala okutwalako entebe otuula naye. Nomwana entebe yange ojagala naye sijja gikuwa. Sijja gikuwa. Kyalina kino ekyokukola nakiri nti kale mpozi lindako bbanga lino. N'olina agamba njagala sijja kulinda bwentyo. Ngeno bwe munywa kacaayi, muva mu kacaayi nga musekako abantu babalaba nga abantu bakkakkana. Kirimu sitaani ekyo. Ettemu erizze libaawo mu ggwanga, Katikkiro nalyo talibuusizza maaso. Naye ebyokwerinda buvunaanyizibwa bwa gavumenti butereevu. Kaakati no gavumenti katugibuulire nti abantu tebakyebaka kutulo. N'emisana batambulira ku bunkenke. Ono agamba nti bekikwatako balina okuvaayo n'alipoota ku baani abali amabega w'ebikolwa bino ebyekko. Teri akwatibwa. Twegomba nnyo okufuna alipoota nga batugamba nti ono yakwatiddwa, yatwaliddwa mu kkooti, ono yatta gundi, twamukutte, yawozeseddwa, omusango gwamuse mu bbi. Kino kye kibonerezo ekyamuweereddwa. Bannayuganda naddala abaana ab'obuwala abettanidde nnyo okugenda mu mawanga ga Buwalabu okukuba ekyeyo, Katikkiro alina amagezi g'abawadde. Bagenda babagamba ojja kugenda Oman, Jordan, bajja kuwa obukadde 2. Kati bano abaana abakyali mu masomero bawulira obukadde 2 ng'agenda. Naye weebuuziza ebibuuzo bino, ensulo eneebeera etya? Waliwo gwe baalaze Katambi, wano kyekiyigo. Wano kyekiyigo. Wano wanaabira omubiri, wano wanaabira engalo, kino kyekitanda. Wano waliira, baliira mu biyigo, emmere agirira mu kiyigo. Ne balaga omulala bamusibye emigwa, bamusobyako. Abalala babakasuka kuva ku kalina, babajjako passport. Okusinziira ku Katikkiro, bazadde b'abavubuka abagenda ebiwalabu okukuba ekyeyo basaana bababuulirire nga tebannasalawo ku nsonga eno. Abazadde muyambe abaana abavubuka abato okubabuulirira bategeere nti omuntu okubaako kyafuna olina okukikolerera ng'ate oli mugumiikiriza. Katikkiro ayagalizza n'abasiraamu ekisiibo ekirungi era n'abasaba basabire eggwanga livvuunuke ebizibu mwe litubidde. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.